DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. You are paying for Buferi. You are paying for Busum. I see. Nti kakati bakoze akavuyo kawo. Ne baleta shortage of oxygen. Abantu bafudde bayisirira 3.5 trillion. Babye baduse abasuma be baduse. People are fed up. This has nothing with the arrogance. Netumala kuba muntu n'omwonoona. Nankabiro nakuba kadaka namwonoona ugwanga. Tutula mu cabinet omutatira munne. Omutatti sikwate entebe nenjikuba nankabiro ne mwasa omutwe. Yes to see mission. When the president talks about mission, now you know. Chicha mutayina. Ebizimbe mbifunye mwali bavu. Mwaje mu nyolumu. Kajja ko nyolumu katika kaga katubulichi ababana buli tawu. Bajina mu ekizimbe. This is what we are talking about. I'm not talking about humiliating Kadaga. Naye nankabiro mukuba n'ogwanga. Tutula tutya. Nkwata akatebe nenkakuba nankabirwa mu mutwe. Make a note. Balamusizzaako manager Businziro okubanga mulaba TM Online Television. Tabani wa Mole n'amatovu Mirundi yalidde obuuka. Yenze kanka kapita okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala ekya political dose. Atannakubira kwagibiyinzika mu kiseera kitulimu ekya COVID ekyokusoomozebwa nkusaba omukubireko. Tubakubiriza okugoberera SOPs naye nga embeera y'obutabanguko nateera n'emitima egibeewanise bw'oyogerako n'agibiyinzika omusomi w'edduwa ate asobola okukkakkanya omutima. Haja alina edduwa ey'enjawulo gy'alombera abalwadde naddala mu abayita mu biseera bino ebya COVID-19 ate nga naawe yeeraliikiridde mu bya bizinesi ake eby'amaka yogera n'agibiyinzika oyo gw'olaba. Mwenna muli eyo abasinga mwazze ku saitiza mu muzimba kuba mufunyemu obudde obuddukako mu office. Kakati mu Uganda mulimu omuzimbi omugo osobola okwesiga nti wajja kuzimba ekizimbe kyo nga tabbye material nga ate tataddemu seminti mutono. Omuzimbi ono ye wa Stone Roofing and Construction Company ono nno Ssaako yava mu family emanyiddwa yankooyo oyo. Omuscout gwe manya atabba material nga akuzimbira ekintu ekiri ku mutembera ogw'ensi yonna yenkooyo oyo erisa kiwana gw'olabaawo. Mukubireko ne company ya Stone Roofing and Construction Company bakumaliriza ekizimba to basobola n'okikulagako nga tekinnaggwa. Balinayo n'akalala nti bw'oggulawo fayiro nabo basobola okuwa ebyetaagisa byonna ne bakulagane ku kizimbe kyo bwe kinaabeera in 3D nga tekinnaba na kubaawo n'okupulaningira ettaka n'okunoonyerereza ku ttaka lyewagula oba ttuufu oleme kutandika kuzimba ng'ozimba ku ttaka lyewagula empewo. Stone Roofing and Construction Company n'enkooyo oyo erisa kiwana mu mwesige muwe emirimu gy'obuzimbi kuba nange gwe nkozesa. Tubalamusizzaako mwonna gye musinzira okuba mulaba TMO. Mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Nze Tamale Mirundi leero tewayise na kovaniruko. Nkayina ka kovaniru. Nkayina sikata. Yes, because ono gundi is here to stay. Kati batuli Amawulire Kenya. Nebya COVID babivaako. Bo bamulwanyisa ne kasabate ka facilities. COVID is here to stay. Nabagambye nti n'amawanga gayina kye gayita gundi political immunity resistance is what solves the countries. But other countries face similar problems. Yes. But the way of handling them reflects the structure and the political landscape. But here we mishandle most everything. Wano babbi era kaakati mbabuulirira wano. Bwe tunayingira wiiki ey'okusatu tuyinza okuba nga tuzzeeyo ku luguudo okukola. Why? They have achieved whatever they wanted. These people have achieved whatever they wanted. They created the akavuyo by having artificial shortages in oxygen. Ye president yagamba mbu yabagamba ne bagaana. Even that one. Why should one refuse to implement a presidential directive?
ekyo nakyo kyennyini muzeeyi kimuleetera ebizibu nti already we are fighting tulwanyisa theory we are fighting allegations ti musajja wammwe akaddiye kakati when the president comes in public ane wabulawo ekikolebwa Diana yaligobeddwa ku olwo Minister of Head must roll Diana would go olwo lwennyini Diana would go nga ekiragiro kya Museveni yes Museveni yaligenza okwogera Diana teyalizeeyo mu ministry mufo muvumira Kazinda yes anti ajja kulemerawo why kitawe wa Diana y'omu ku bantu abasatu lwakasiisi be yatta abamusibisa mu kkomera kakati Diana tumwebaze ye yamujje mu State House abantu abatawanya Museveni tumwebaze ne mwenda bwali batana ye tumwebaze tunaatera omuwona ayinza okutemba ennyonyi nakano bayinza okukuba ennyondo ne bakaasa omutwe abo abaana ababiri abo they are deadly buli lunaku lwonna mwenda abanoonya kubba every time they are like a stock exchange every time they think in terms of kakati kambabuuze how do we fare internationally that you people the Speaker of Parliament who has all the powers to allocate money to sensitive areas is now in Nairobi. You admit that he has been taken to Nairobi. I see. Yes. Are we countries? Are we equal partners? That Uganda, by the time Museveni came, yasanga buli kintu kyonna tukijja Kenya n'akirivasinga. How come that we have degenerated to that level? Nti speaker wa parliament yammwe 6 omanyi temumanyi biswazi tebamanyi bano babbi nnyo omubbi tamanyi biswazi. When I write about embarrassing things in this government I laugh. This is a government of people of cattle keepers. Naye Kalusu nze nakula nga kitanga asuubula ente ente ya Kalusu twagifumba nga bufumbyo gitunda nga mala gifumba naye Kalusu teyali bwati Kalusu bwe bamala okudiikeyalinga ekitundu nti kya Kalusu this is commercial and artificial Kalusu bwe bamala okudiikeyalinga ekitundu nti kirimu Kalusu bajja ekirente ne bazigula ku ddondolo balunzi bannammwe abagula eddagala. What type of people do we have in this country? I see. Let's Rwamirama explain whether in the past we used to have this persistent Kalusu. If it is persistent, then it means it's drugs. I see. Yes. Kalusu wabo atagwa omuzi w'ente n'akwata ente z'abanne n'ajja ekiro n'azigula ddondolo sekikuba n'avayo n'aga nti abange akatale nkaleese instead of testing the cows oba ndwadde bamusiba busimu ente bannammwe abamanyi nze siina kisa ku muntu abba nte kubanga emmwenyabunya ku nnyana ku ki n'engula eddagala n'enkola ki naye bannammwe abagula eddagala under this regime regime ennunzi yes owagirikalica Lw'Embeera naye wante zirwala Kalusu political Kalusu watego ab'emakere bakoze eddagala ly'enkwaliriwa gabbi gafere you are paying for bufere you are paying for busumu nti kakati bakoze akavuyo kaawe ne baleeta shortage of oxygen abantu bafudde bayisirira 3.5 trillion babbye badduse abasuma be badduse. People are fed up. But then abo bakitegeere nze nsaba Katonda nazine ennaku zireme kuwera otherwise ku busungu bwenda bababoda bwe balina ne police police bajja kuba abapoliisi emigoba wa police ajja kubayo wa bodo ekibuga bakiyingire people on tension n'abapoliisi be mwateekawo nabo bali ku tension kuba motoka za taxi ze babbangako ssente tizikyaliwo owaloola omuvunaanaki olwa traffic ow'ekimotoka ky'amafuta omugamba omuvunaanaki ekyokubiri nti nezo emmotoka zigenda kukoma ez'emmere why abantu abagenda mu kibuga mubakuba emiggo kakati kitegeeza obutale bwabaki mu kibuga Kampala temusulamu abantu abaliza okugula amatooke mubakuba miggo ani aleeta amatooke kakati gwe wulira akatambi ako abaana abo bakeera kubba buli lunaku Museveni bw'atakwata mwenda natumwebaza gavumenti yegudde bantu bagenda kujja Diana ali netumwebaza okuva Diana lwe yayingira mu ministry ya health ne bagoba Lukwago era nze Lukwago mwesiimisa nze mu nsi muno kati nsabira abantu bemmanyi benja okusabira bakola ebyewungu singa babadde bakatuliki Asumani Lukwago ne mumujooga ne mumujja mu health
ne mumusiba ne mukola mutya nontwala mu education nyizo kulinya yonzi nokwata kadaga nankabirwa namukuba ogwanga namukuba tutula mu cabinet omutattira mu munne yesu si mission yesu is not a mission. I can be transferred. I can be good. Naye tumala kunkuba mu bukedde nti ndi mulalu enkya nontwala wala sikolayo naye bwe nkwata kulubya nenkwata kabushenga nenkwata tumwebaze yajjanga ko pologulamu zange Museveni yajampite nabo alaba omulambo okugwamu. This has nothing with arrogance. Naye tumala kuba muntu n'omwonoona nankabiro nakuba kadaga namwonoona ugwanga tutula mu cabinet omutattira munne omutatta munne sikwate entebe ninjikuba nankabiro ne M.i.S.O omutwe. Yesu si mission. When the president talks about mission, now you know, Nyerere used to remove you from government. Is mission oriented. Basobola okutegeera nti oli minister ne bakwetaagawa. In fact, Gundi Mukapa yali press secretary wa Nyerere naye yamutuusako ne kwembase nabo okufuuka president. You must rotate. Toyinza ganti okola mu kifo kimu. Leka kati nkubuulira ani yakubye muhoozi afende muhoozi Kayini Rugaba namwonoona ne bamugjawo. Bwaba bamaze mukuba ne bamugjawo kitegeeza ekifo eri agenze tazitowa. This is what we are talking about. I'm not talking about humiliating Kadaga. Naye nankabirwa mukuba n'ogwanga tutula tutya nkwata akatebe nankabirwa mu mutwe. I cannot. And the president is aware. Bana abaana tumwebaze lwabwogo n'abala sirikolako nabo. We shall never have a meeting in Nakalema. Never in my life. Nkubebiraka mu mpale related to the so the issue is nti unless Museveni understands nti abantu bano bakola obubadi era akabadi bakamaze bakoze artificial shortage of oxygen abantu ne bafa nalizinga said kakati abantu bagenda kudda naye this is the last time nafa abamu defending tugenda koma. Yes, tebajjanga kola bubadi. This is akabadi. But many prominent people have died deliberately. Abantu batye. Museveni bamuteeke ku pressure kuba musajja mukulu. Diana alekulire. That is Diana respecting her head and design. Muzeyi nkujjanje kati njagala kujja kuba tumwebaze yaleeta Diana. Kategete minister muri Museveni. Tumwebaze naneregamu mukubye mutusiza kutamaka. Tumwebaze bwatatembe Ennyonyi. Katonda ali bamuyala. Katuyina kudiringa n'akasajja ako kamwenda. Akasajja akabeera mu bubbisi route. Kakati mwakamba buli. As you have been taking your patients to Kenya, kati baba kutte muyingiza golodi omufu. Ate yavudde abasajja bali abalimbye bano nti balabye ekirombe kya golodi ebuyikwe be bakwatidde Kenya. Ekitegeeza n'ekirombe kya golodi kiyinza okuba fake. Yes. Kakati mmwe mutwala balwadde Kenya naye mututteyo n'obuwungo ne kasooli omufu mututteyo ne golodi omufu n'abantu what image what this group which does not care about Uganda's image bantu ki bano abatalina image abataswala mu mitima sente bezimazeeyo organiza abantu noganti mu Uganda mulimu abantu 115 babavunana basajja nzinsambu babiri bagenda hege Ennyonyi bakima muntu kicha mutakoze basajja mu kiche mutakoze n'ekiche mutayina. Why don't you have kiche mutayina ebizimbe mbifunye mwali bavu mwaje mu nyolumu kajja ko nyolumu katika kagga kazibu buli aba abaana buli town bagenda mu ekizimbe niba bibalemedde kani tumwebaze ye muli bubi mutusiza kutamaka. Tumwebaze bwatawe bwatembe Ennyonyi ye mutusiza kutamaka kunepankira Nakalema namuga nti ajja kwekuta amayinja mu mbugo toyita kunjoga nekolagana nawe waliwo abadde na ekifuba buli kintu kyakyo nakifula sweet. Yes, naye tolinda bako. I never talk to you. I cannot talk to you out of Siza kuja nenteka mpeka wa solimi nenkufuira amaso nekafa ne memory nenjita. Is better to drive in your lane, I drive in mine. I see. Kakati nkubuulidde nti njagadde okuba akatambi ako abantu bategeere nti abasajja bano okujjako nga Museveni abategedde they will create every opportunity to create excuses okubbiramu ssente
Era I'm telling you, in one of the tapes which I will be playing, bakugambye the government ya Uganda was $1.6 billion nga yamogejinzeyo bantu ba Uganda. Bo programu yabwe bagitegese. They are planning to extend their program up to August. Buje bayina. Kuleta ambulance kuleta chikuleta chi. Tetuyinza kukola bwetu. If Museveni does not prevail over these people, mwenda netumwebaza abaleso obubbi mu ggwanga muno abatuula okukola nga abali ku stock exchange abantu bajja baasa emitwe bw'aba takikoze nga Museveni takikoze abantu bajja kuva mu byalo bayike mu kibuga. They are tired. Mu byobufuzi batugamba nti a person does not want to feel government in his pocket, government in his life, government in his house. You look at these Kenyan newspapers, there's nowhere they are mentioning the COVID. COVID issue was handled effectively in Kenya. And as you were talking about oxygen, you went to Kenya to buy oxygen. When you have oxygen, kati Diana tubulia mateka mbwa mateka. Rubbish. Diana. Nakana kakaza kaino mtu kalinga mangada. Ako kafika nanka nikaliya. Ate kaugugu tekaina ne chikaina. Kalinga gundi ono. Kitutu ne wabuti wali masanyalazi. Bago byembwa. Nenga mme ali ababu bya alimedwa no goba abantu amasanyalaze ne wabwe tewali. These are people who must pursue them. Ababye gwanga lino abantu bajja bapasuwinga bengo oyo mukazi yakozesa alupo nakwata abantu akulu ade yakwate yo mwimbali bema mutireyo bamukube bamutireyo ayina yekisajja cyali kigenze nga oyo kitutu agenza kutiza mbubatisa bawo neddayo akulo dayo sindika embalo bamubeba mutireyo kiri kyafira mu accident kyafira mu pika sindika yo mulala nti batesa kitutu nakanga abantu nedda kulo sindika yo omuntu embale bamubeba mutti bamubeba mwaso omuntu oli yabona waliwo ekyafira mu accident bakira mulala yakiramula mu kitutu bamutisa akula agenze nga bano ababba sente tabakutte. The country is becoming sick and tired of obubadi. In my opinion, this was a kabadi. Oxygen kabadi era sente bazifunye. But how long will they create your body? Museveni should move in. Tuinaja twawulidde nti ye kati plant yazemo okola. In one of the was it suffering which machine was lacking? Era Diana no sigalawo. People waiting to see Diana there. Tusika nakakaza kaino omuntu okalinga mangada there. Luli bakwata 5 billion ne baziwa hotelia yatumwe baziyada ko nebankirako. Amusowing eyo yagenda nga mu red paper. Mirundi is facing a lot of cases. Ziriwa. Mbine mutusa bitu mwebaze ne mutusa kutamaka. Tumwebaze ali kutamaka. Tumwebaze mutusiza kutamaka. Mutusiza kutamaka. Bwatawe bwajja kutemba ennyo. Kunsimu kabuli ne mukurusina gwenja kusonyiwa. Banga bali balogoza nti bajja kopala kola yajukira bene bu hoteli babuki. Tumwebaze ajja tembe ya gold yo mufu. Baba kwatidde Kenya andi nkugambye nti bano baba letedde era bagoba kyapa they ranga nankabirwa yada on my machines that I fear to come to you because Mirundi's machines are monitoring you but send somebody they are looking for a title to declare half kakati abo those people who are behind the so-called discovery of a gold mine in Buyikwe. They are arrested. They are the people behind this gold that was impounded in Nairobi. Group yemu era Museveni ajja kuswala singa babanyiga abe Kenya ne boogera gold DJ yavudde Museveni ajja kuswala kiyinza era atolooza abatawanye eggwanga lino. I had recently nti batuula mu family meeting. Yes, family bwegaziwa teri mukulembeza asobola a leader to hold the power when your family expands is not easy. Kati buno obusajja buno tumwebaze ne mwenda obusajja we are like Mayombo. No, Mayombo was not a thief. Mayombo was not a conman. Mayombo was not a conman. Kaplaying akata. Playing akasajja kenseka wuli. Kanonyo kubeera. Era kanonyo okubba. Kakati katandise kasola baby ebiwandiike bya Diana ebi. Era kika biwandiika ne kalya sente. Nakalya sente mbo fe tujja bakole. I will never work for you again. Never in my life. Siri bakolera kujja kungolesa budget. Teri kulanga mu program zange. Nze gugundi gwene magola mugaba kovaniru. Yampadde gaba advertisement. I fought for Conaville. Conaville, it was Kadaga.
ng'omusajja bamuganye yali tafumulo yayina oyo Diana yali alambuddeko okolita chemicals nga permanent secretary simanyi Diana yali alambuddeko yagenzeyo jjomu nga bajjayo obutimba obwokuwa abali mu butale kati ate abali mu butale basuliramu ki abakozi tebaliiyo awe balimbira mu 7 tusula mu butale ng'osula mu kuuma nnyoko basula mu kuumaani why should you sell in a market when there are no buyers at night stupidity balebe kudda waka kusiiga ba government ebyo nda mu 7 bamufera bameka abali mu butale you see the goodness of Kampala is that Kampala is a city of 1 million people during the day most people go out to the suburbs bali waabwe one stays inside Kampala tewali ali mu Kampala buli muntu agenda owennansana naddayo owempigi naddayo futu yeti kemero kuva mu wino tibiriyo musemere mabubba butimba bamubbye buli wamu bamubbye bamusumye Museveni ye president wa Uganda yasinze okubbibwa amiri ngo muba sente zongo amini yakusalirawo oyo Diana singali nam singo omutwe kumuli namamba Diana nakana akakoza akali mu ministry batu mwebaze singa bali namamba singa tumwebaza omutwe guli namamba singa ogwa Diana guli namamba amini ku dictators singa Uganda banonya mwebaza jawano sente natwala ekigali ekigali bazanyirayo kano bakagobayo n'entu yako kali wano kawulire jaka kuba obutambi paka abantu kuba kekata wanyono akakasajja kekata wanyoyo omuvubuka kekayingiza obubbi tumwebaze ne mwenda bebayingiza obubbi mu government ya Museveni muzeka tumaleyo n'ekyamuwozi kino omujja mu ntebe wali kuuma muganda we no kitaawo what the president demonstrated kati yali n'ateekawo is an officer like any other person mbaddi anti yes ekyokubiri nti abo bonna nze mbeewuunya mbaddi yali ADC wa president ono abaddeko naye yali mu special forces but who is not a member of the special forces kitegeeza abo bonna ekitongole mubeeramu erayiti kati ekitongole mu magye kyekyo nabagamba ti mu poliisi wavanga mu special force wavanga mu special branch leerwe nga tofuuka trafficking nga tofuuka mweri mbasiru beere naye ati kakati saidi nfunyo akulayononye saidi naye ku lunaku lumu ajja kukwatibwa wanudde akula will be arrested beka bangali nene kalima will be arrested nakalima ondo will be arrested naye ajja kubwa kabangali yes mbabuulira tumwena ayogedde ki abadaga shoot tumwina kati agambye ajja kolaga kwa advise goli agende bamugamba nti genda safe house zinagaana today katonda kimulazeeko nga nabo bakyaliwo zinabagamba nti tumwina kati eyawozanga police nabagamba shoot you nabaga nti mugende mweterewo akakiiko mwewabire nga gavumenti yammwe ekyaliwo mwenazeeko enziro nga gavumenti yammwe ekyakola ki ekyaliwo kubanga ne bumunakola mutya gavumenti eno Museveni nga yavuddeko tesulako ejjooga abaana bano bulenzi buno lye bubbye enziba gye bubbye tumwebaze ne mwenda enziba gye babbyemu eggwanga lino be bannannyini buvuyo bwonna tumwebaze yaleeta Diana mulamu wa tumwebaze bonna byakola byonna oyo tumwebaze ya mulimu ate kaava waavu nnyo tumwebaze eri mwavu yejawunya olubumu deputy RDC abantu abo abalina hamba education obwavu okubuddamu buba busajja bufere nnyo kakati kateekeko takkiriza ate tumwebaze bwanneereegamu nyinza omukuba obutambi 10 ba butambi 10 tumwebaze mukuba butambi ne musirisa oyo ye mwagaza tamaka yajjangako pologulamu zange ajjeko emu ngenda kuwaba ne bagenda ewa Kaliisa ngenda kuwaba ngenda kukola ki kati case etambulirawa ne bagenda mu red paper Mirundi has a string of cases mbubangobe nekendi kwatowa red paper ntusinga no wabukedde entoka ebyenda biri bayita mu mimwa bokuba abantu ne bubonoona kati kabusenge ensemu noonya tulinda kulubya tubakwatire wamu kulubya bali muri ekyamisana kabusenga kyaggulo banga abantu kubonoona babantu babonona nenga niya balagiranga nakalema Mirundi bayise nyina bamukebera omutwenza abakoledde nakalema lifaye kuta mayinja mu mbugo nze tewali ya Nsonga mu lugalo wizo ntupe wabadde wali arrogant ennyo I can block Mirundi I can frustrate ikikoli otambuliye mu kagali kabalemu nze tolinda bakonga nkufuka amiriti drive in your lane I drive in mine I see full stop amina